okutamiira obuyinza kubanga bonna baabutamiira bonna abaali bavuddeko nabano kati abamala emyaka 5 mu nsiko nga tuli mu training nga buli muntu tadde ewe fena nga tubeera wamu mu kampu nga tukola political training ebintu byonna ogenda okwata obuyinza tetulowooza nti tuli ready ogenda kumala emyaka 2 abantu ne batandika kuva ku kikumulamwa ne bagenda mu byakubba ssente ne bagenda mu bintu byonna bye balimu temukkiriza General Museveni kyazize ng'akola okubamalamu amaanyi muwanike emikono mubiveeko mulowooze nti kuliko ekisoboka awo obanga omukkiriza okuwangula mu bwongo kubanga asobola okukwata ku kasuke mu kkomera basobola kukutta basobola okuziyiza okutambula wona gy'oba oyagadde ate nga tomenye mateeka naye ekintu kyatasobola kwe kutuusa ekyolowooza nti osobola okuwangula mu bintu ebirala byonna naye tojja kumpangula mu kunzijjamu essuubi oba okunzijja okunkozesa ekintu ky'oyagala nkole kubanga ye bw'aba akola byonna bye bakola kwe kuleetera abantu okugwamu essuubi kati netusanga nti abakubye akalulu bali pasenti 80 oyo ne bw'abba akalulu ajja kumanya nti bamuwangudde kubanga abantu bakoze eki basazeewo obutagwamu ssuubi General Museveni yali ayagala photo opportunity twagimuga okukwata Sarah bagala abantu basirike kati abantu bwe basirika aba awangudde tojja kututiisa nti tusirike kati olaba nga Sarah abantu bwe basirika nga bamanya nti awo bawangudde naye abantu anaasiba abantu bameka kati bwe kuvaayo abantu abala 50 ne batuuka 10 ne batuuka 1,000 ne batuuka 1,000 ne batuuka 5,000 ne batuuka 10,000 ogenda kukwata abantu 10,000 bw'okubagana n'ekibiina ekirala kirimu opposition ojjamu abantu essuubi abantu abali mu bizibu already naye wona wengenda bwe nsangayo abalala abali mu bibiina ebibiri abakakasa nti fena tuli wamu mu opposition mbansanzeewo wa PFF nga munoonyeza akalulu era tukolagana nabo mu bitundu bingi aba PFF bwe nsanga awatali wa enti nga kuliko wa Nuupu nga munoonyeza akalulu okubeera n'abantu abangi n'owangula tekitegeeza mu experience ya Uganda nti oteeka okuyingira mu gavumenti ekyo kibaawo mawanga agakoze eki agalina obutebenkevu agalina yes akalulu nkawangudde yes tekitegeeza nti oteeka okuyingira mu buyinza Dutinda wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo olunaku olwokubiri mu mwaka guno ogwa 2026 ebula ennaku 13 tugende mu kulonda manyi bwe tukoze nabo olwaleero bonna baakugambye nti akawungezi k'olwaleero tujja kubeera ne General Gregory Mugisha Muntu General waali mu Luganda yagamba nti enkoko yagikutte mumwa ensonga ez'enjawulo General ye candidate wa ANT Alliance for National Transformation mu kalulu k'obwa president yeetoolodde Uganda twagala kusharing experience eyo tumanye bitambula bitya challenges ziri luddawa n'abantu abawuliriza olwaleero abali mu kwesunga akalulu nasembayo okubeera wano ku Lwomukaaga nabaga nti ekimu ku byali binkanze mu Uganda ennyo is mu bukomera the elite nga batandise okudduka wano edda zaali mpisa za bagwira mu bukomera betuyita abagwira oba abatali banna Uganda nga batuba tunalonda ogenda okulaba abayindi nga bazaayo abaana abazungu nga baga nti to keeping a skeleton staff unusually kuluno banna Uganda ate feffe nyini be bagamba abaana bagenda South Africa abaana bagenda Kenya one of the interesting destinations zembadde simanyi eri Swaziland oba Eswatini ne within Europe ne the US abana b'abantu bagenda nga twetiisizza okutuuka ku ekyo Jeno buuza abantu ebale nnyo mwami Peter
kibazo mwebale ddala mwebala jona gye mukola mbebaza radio Simba okunkyaza olwaleero mbalamusiza mwenna bannyabo ne basse babatuulizza mukuliko omwaka tusabe Katonda ate tusuubire nti 26 gujja kuba omwaka omulungi ate nga mwaka gwa buwanguzi. Jeno njagala kutandika butereevu na mbeera ya kalulu koolimu. Mu 2005 nakusinkana ndowooza nga mugenda e Kruger's Drop mu South Africa. Yes. Nga yali pafo yali collection pafo, Yeah. reform agenda, yeah. Eriyo yokusatu sijijjukira nga mugenda naye ng'olina faith omulundi ogwo, yeah. nti twalina obusobozi nga bannayuganda obukyusa gavumenti. Era bwe muva e South Africa ne mujja ne mutegeka FDC. Since then you actively participated mu 2016, 2011, 2016, 2021 you were a candidate. The results have not changed. Mu 2016, people believe that you came closest as a group to winning an election. Or you won the election but you didn't get the results. Yes. I still think also 2016 may have been very much a similar situation. Yes. You did not deliver an opposition to government. Yeah. Lwaki olwaleero jeno muntu we subjectinga ku process je mwe subjectinze to gwe actively emirundi ena neteba delivering to a state house. Why do you still go back to the same process? Kubanga ekisooka ndabira ku bantu bonna abaali batuuse ku buwanguzi mu bintu bingi ku nsi, si byakalulu byokka. Abantu abatuuka ku buwanguzi be balemera ku nsonga n'ababeera mu bizinesi. Nakalaba abantu abagezezzaako nga Jack Ma n'abalala bw'oba osomye ebyafaayo byabwe abagezezzaako emirundi 2, 3, 4, 5, 6, 7 abamu batuusa n'emirundi 15 ne bwe balemererwa tebava ku lutalo lwe babeerako, balemera ku nsonga. Era abasinga obungi abawangudde oba nga mu mizannyo oba mu bizinesi oba mu ntale z'emmundu oba mu byakalulu, abantu abalemera ku nsonga ne basigala nga bazimba ne batagwamu ssuubi. Kati mu Uganda ekintu ekirala kye tusaanidde okumanya nti tulina ebizibu bibiri. Tulina ekizibu ky'obwanakyemalira, tulina n'ekizibu kiki ekiddako nga mumaze okuwangula. Kubanga okuva mu 62 General Museveni si yasoose. Obote teyali Amini teyali Muwanga teyali Lutwa, Lutwa teyali Museveni. N'olwekyo ekyokugyawo omukulembeze omu bw'obanga tozimbye ekintu eky'olubeerera ng'oyo gwe muggyeewo ne mukyusa embeera oba enkola ebaddewo, kubanga enkola yo yeemu, extent yetafaanagana. Naye kuva mu 62 okutuusa na kati olaba nti tunazimba culture ey'abantu okukkiriza mu mateeka, kugagoberera ne bwe bafutuuka mu buyinza. Tubyogera nga tukyalwana. Okukkiriza mu kuzimba omusingi gw'obwenkanya, okukkiriza mu musingi gw'okukola ebintu mu ngeri y'obwerufu. Kati n'olwekyo wabeerawo obunafu bwa miringo ebiri. Oba okulwana oli n'alemerako, naye oteeka okusigala ng'olwana okutuusa lw'otuuka ku ekyo ky'oluubirira. Kwegamba yeteeka okuba principle ku nsi kuno. Tosobola kutuuka ku ekyo ky'oluubirira bw'otuusa wakati n'owanika.
oteeka okusigala ng'olwana okutuusa lw'otuuka ku ekyo ky'oba oluubirira bwe kiba ekirungi ate bwe kiba nga kintu ky'omanyi nkigenda kugasa abantu. Ekyo kiri kimu. Process eyo bw'oba ng'okola ekyo kisaanidde obanga ate okola ebyo ebinaazimba okulaba nti ne bwe muwangula temudda ate nammwe okuwaba ekkubo ng'abo be muba nga mulwanyisizza kubanga kyekibaddewo. Obote omulundi ogwasooka yakola ensobi nnyingi era Amini okuwamba gavumenti teyagiwamba nti kubanga yali ayagala bwagazi. Embeera yamusobozesa okuwamba oba embeera ye yamucreatinga okuwamba ki ku lw'obunanfuuso obwaliwo n'obukuuso obwaliwo mu UPC. Amini n'ayingira ye Amini okugenda okuyingira nga talina busobozi era okulemererwa abantu bamubuleminga nnyo era olubuleminga otya omuntu atalina busobozi ekisoose obukola ki obutambuza eggwanga. Kabanga Abangereza baali bagambye omugenzi Obote nti takola ki baali bagambye aritaringe General Amini kubanga bamusoma ne bamanya nti agenda kuvaamu ekizibu ng'akyali ku rankisi za wansi. General Obote n'akola ensobi ey'okumukuza n'amutuusa ku ddaala ery'okulembera amagye. Ensobi ate gye yaddamu omulundi ogwokubiri n'akola ngwe baava e Tanzania Lutwa n'abeera mukulembeze w'amagye naye nga obusobozi yali nga tabuyina naye ndowooza yali nga awulira confidence okulowooza nti tebaasoma kwegamba ng'abakola ki ng'abaziimuula n'atamanya nti conditions zigenda nga zikola ki bwe zibeera embi conditions zicreatinga conditions endala ezisobola okuleeta okuva mu ki mu buyinza n'atalowooza nti singa nva mu buyinza omuntu ng'oyo ali mu magye asobola okukulembera eggwanga kubanga kuuzi zaaliwo nnyingi mu biseera ebyo twakabeera ne kuuzi 45 n'ekyo tekyandibadde ekintu ekipya ku General omugenzi Obote Dr. Obote okumanya nti nakyo kisoboka kugamba olaba yali trend y'obudde obwo. Yes, yali trend naye waliko amawanga abamagye we baawamba n'osanga nti basobola n'okukola ebintu ebisinga n'ebyawo abo abaatali mu magye nga Rawlings yawamba emirundi 2 era n'okuzimba omusingi kati Ghana weetambulira yali mu kwabo abazimba ki omusingi kati gwe balina kubanga yalekulira naye nga amaze okuva mu magye ng'ali president ne bateekako bino ebyaki ebyokunegotiatinga ne bateekako multi-party dispensation kati bakayita mu bululu emirundi 2 ekiraga nti bazimbye omusingi omunywevu omulundi ogwasooka eyali president ne bamuwangula n'ekibiina kye ne bakiwangula ng'ali amazeeko ekisanja kimu ate ne bamuwangula n'obululu butono 5,000 n'ava mu buyinza. Ghana we tusoose okulaba nti pate ebeera mu buyinza okuvaamu ne president naye n'avaamu balina ensobi zaabwe endala ze bakola naye olaba bazimba omusingi naye nga Rawlings nga yali nga Amini oba nga ali nga Lutwa yandikoze ekyo tolaba egamba abo ne bavaawo Amini n'avaawo ne kujjako ki Obote Obote n'addako omulundi ogwokubiri kwegamba kiraga nti ebintu bibiri bye tusaanidde okukola okuzimba amaanyi agajjako General Museveni naye nga bwe tuzimba enkola enaatusobozesa okuva mu vicious cycle gye tusigadde nga twetooloola bonna abayingira ne badda mu nsobi zaabo babaali nga be bajjako. Amini yalina points 18 UNF simanyi balina ki ne bajja n'endowooza empya ne bakola bimu ensobi ez'omubukulembeze omugenzi Obote n'addamu Lutwa okuyingira nga talina busobozi ne tujja ensi n'ebeera n'essuubi ku lwa engeri gye twali tuyisemu sacrifice twayitamu emyaka 5 ne tuyingira obuyinza ne butandika okutamiiza abamu obuyinza sente amaanyi g'ebifo ebyokuntiko ebyawaggulu ne bava ku mulamwa kati tetuddamu buto
kati ffe abaagala kujjawo ki gavumenti eno eriwo n'olwekyo obunafu bw'endaba bwe tubadde nabwo kubanga naffe tulina obunafu obwaffe ababeera mu opposition kubanga waliko ebintu bitwandisomeddeko emirundi gyonna gye gyogambye 2016 2011 2016 21 bw'olaba obululu Dr. Kizza Besigye bwe yali ajjamu n'obululu Honorable Bobi Wine, Honorable Richard Chagulanyi, and Robert Chagulanyi. We are jamu 21. Bw'olaba bwali around 40%, 38-40%. Kanaye bw'olaba wansi ku councillors, LC3 chairpersons, mayors, ne LC5 chairpersons, ne mu parliament, nga tebutranslatinga awo kikulaga nti naffe waliko obunafu bwe tubadde nabo kubanga singa parliament 40% ya parliament olwo baali kati parliament ina abantu 529 40% of that yandibadde kumpi ne members wa parliament ndoza wakati w'152 LC5 chairpersons mu districts 147 40% yandibadde nga LC5s nkaaga LC3s 20 40% yezo twandibadde ne LCs 8 kati singa tulina LC3s 8 aba opposition nga tulina LC5s nkaaga ne mu parliament nga tulinayo abantu 15 wakati w'15 mu 18 ngachi nga members ba opposition twandibadde nga tulina amaanyi agakola ebintu wansi kubanga bw'okwata wansi n'onywezaawo awo sigala ng'ozimba okweyongera wansi ndowooza ekyo kya bunafu tetukitaddeko sira nga bwe kyandibadde Jeno ebyo byebintu bye tusaanidde okuyigirako kubanga fe abayayanira okwata obukulembeze n'ebibiina byaffe bya opposition tuteekwa okumanya nti olunaku bwe tukwata obukulembeze nga kati bwe twagala okubukwata omwezi guno 15 obeere n'abantu abataddemu okutamiira obuyinza kubanga bonna babutamiira bonna abaali bavuddeko nabano kati abamala emyaka 5 mu nsiko nga tuli mu training nga buli muntu tadde ewuwe fena nga tubeera wamu mu kampu nga tukola political training ebintu byonna ogenda okwata obuyinza tetulowooza nti tuli ready ogenda kumala emyaka 2 abantu ne batandika kuva ku kikumulamwa ne bagenda mu byakubba ssente ne bagenda mu bintu byonna bye balimu enkyukakyuka ekitegeeza eteekwa okuba ey'engeri 2 okujjako bwana kyemalira n'okulaba nti tetudda mu nsobi ezimu bonna ababaddewo mu buyinza byo ze bakoze n'olwekyo kitusikiriza okusigala mu struggle eno kubanga nze mu ndowooza yange struggle process si ya lunaku lumu oteekwa okulwana okulaba nti owangula ne bw'oba oyingidde mu buyinza olemera ku nsonga ezo zennyini z'obuulira abantu nti ze mwagala okutuukiriza n'olwekyo bintu bya kuzimba bintu biri mu challenges nyingi bintu bisaanidde abantu abalemera ku nsonga ezo n'olwekyo nze sikiinaako problem tumaze ebbanga tugezesezaako nga bwe kisobose tetunawangula naye tetusobola okukola ki okuwanika emikono janaawo wenyini bwe nkuwuliriza conviction nti olina okusigala ku lutalo olina ebirooto but question is what's different now abantu mbadde nkugamba nga tetunayingira mu studio nti last time round twakendeeza abantu abajja okulonda abantu abajja okulonda okuba akalulu
yes. Bakendeera. Yes. The percentages remained largely thereabouts. Antu balaba nti percentage zasigala wa 38 or thereabouts ez'opposition, naye abantu bonga abantu bakendeera abajja okulonda. Ekyo kiba kitegeeza nti abantu bayinza okuba ba giving up. Kiri kyogaa nti temu giving up, abantu bayinza okuba nga baga nti kiganye. Kati lwaki olwaleero, because bwe ndaba numbers eziri ku rallies ndaba abantu bangi bagenda, ne lwaki olowooza nti olwaleero abantu abo babeere ne faith nti change is possible today? Why today? What is different today that didn't happen in 2006, 2016, 2001, 2021? Anti ku nsi kuno waliko ebintu by'oteeka okusigala ng'oyogerako n'otawanika. Ne mu politics bwekityo bwe kisaanidde okuba. Okusigala nga tukunga abantu, okusigala nga tubakola ki, tubazimba. Kubanga obulamu bwaffe ku nsi nga tetunava ku nsi, wakati w'obulamu bwaffe politics yali wakati w'obulamu bwaffe. N'olwekyo bwe tuwanika emikono, mpozi nga tuba nga tusazeewo tubeere abaddu mu ggwanga lyaffe. Tulinga ab'eddiini, abasiraamu buli Lwakutaano bagendayo okubuulira enjiri. Balina enjiri yaabwe ebalaga biki bye basaanidde okukola, kugenda mu ggulu. Abo ba Christian denominations buli Sunday bagenda mu ki, mu makanisa, mu makereziya. Abananka aba Seventh Day buli Lwamukaaga bagenda mu ki, mu kanisa, nga babuulira abantu nga balina essuubi nti basobola okusalvaginga abantu bangi. Bweba nga bakutte enzikiriza gye balina etatwala abantu mu ggulu, balaba abantu ng'emirundi egisinga obungi nga tebabifaako. Naye tebasobola kuwanika kubanga bamanyi nti Olwokutaano abasiraamu basobola okufunayo abantu abanaabeera mu nzikiriza ne batambulira ku ki, ku mulamwa gwe balowooza nti gwe gunaabatwala mu ggulu. Kati bwe bafunayo abakkiriza mu kkubo eryo bamanya nti eyo bawangudde. N'aba Christians nabo bwe baba basigala nga babuulira enjiri buli Sande ng'essuubi liri lyakuleetera abantu okufuna okukkiriza kwe bakkirizaamu kwe kunaatwala abantu mu ggulu. Tebasobola kukivaako bwe banga bakyayagala okulaba nti abantu bangi abanaagenda mu ggulu. Naffe mu politics tuteekwa okusigala nga tulwana okulaba nti tubeera n'abantu abalina enzikiriza ku bwenkanya, kukola ebintu mu ngeri y'obwerufu, kukola ebintu mu ngeri accountability, okulaba nti esente z'omuwi w'omusolo zikozesebwa bulungi, okulaba nti tulina abantu abeesimbo abajja mu politics, okulaba nti abo abayingira mu politics abanaasinga obungi baabo abalumirirwa abantu, abalumirirwa eggwanga. Olutalo lwe tuliko kati abantu basobola okuggwamu essuubi, naye tunaabaleka tuteekwa okusigala nga tubannyonnyola, kubanga nga kati enjiri gye tubuulira oba message gye tulina kwe kuwulira abantu abaggwamu essuubi nti temukkiriza General Museveni kyazze ng'akola okubamalamu amaanyi. Muwanike emikono, mubiveeko, mulowooze nti kuliko ekisoboka. Awo obanga omukkiriza okuwangula mu bwongo, psychological warfare, oteekwa okusigala ng'oyimiridde n'okola ekyo kyatasobola okukyusa mpozi ng'omukkiriza. Kubanga asobola okukwata ku kasuke mu kkomera, basobola kukutta, basobola okuziyiza okutambula wonna gy'oba oyagadde ate nga tomenye mateeka. Naye ekintu kyatasobola kwe kukyusa kyolowooza. Ekyo kyekintu omuntu kyabeera nakyo, omuntu omulala kyatasobola okukola ki, okuwangulako, naye mpozi ng'okkiriza akuwangule. N'olwekyo singa abantu abavudde mu kkuba akalulu bagamba nti osobola tukola ekintu ekirala kyonna naye tojja kutukutula mu ndowooza, ffe ka tugende tukole ekintu ekiri our civic responsibility, nkuba akalulu
oba oyagala kabba oba toyagala kabba nkulage nti osobola okuwangula mu bintu ebirala byonna naye tojja kumpangula mu kunzijjamu essuubi oba okunzijja okunkozesa ekintu kyoyagala nkole kubanga ye bw'aba akola byonna bye bakola kwe kuleetera abantu okugwamu essuubi ku nsi kuno bw'oba olwana tokkirizanga okukola ekintu oyo akulwanyisa kyayagala okole authoritarian regimes byonna bye bakola okutiisatiisa okukozesa ssente okukola byonna baba nga baagala omuntu bamugye mu mbeera ye omuntu katonda gye yamutondamu okulemera ku ekintu ekisaanidde okukolebwa kyamanyi kino kyekinantuusa awantu wenjagala okutuuka ate nga tekimenya mateeka ate nga nina obusobozi obukikola nze ndowooza tolabanga kati akalulu kano abantu bwe bava ku bitundu 42 abataakuba kalwa 21 abantu pasente esinga obungi kati netusanga nti abakubya akalulu bali pasente 8 oyo ne bwabba akalulu ajja kumanya nti bamuwangudde kubanga abantu bakoze eki basazeewo obutagwamu ssuubi era n'olutalo n'olubanga luzzeewo okuva ku ekyo omanya nti lugenda kuba olw'amaanyi okusinga lwe mubanga muvuddemu kubanga abantu abagwamu essuubi tebawangula ku nsi kuno kibeere abo abanoonya ssente kibeere abagenda mu ntalo ez'emmundu kibeere mu lutalo nga luno lwe tulimu olwa politics kubanga kitegeeza nti bw'oba bali ng'ab'emmundu ogenze ku front waliko abafudde kati olutalo lwe ludda olwokubiri battle eyokubiri no deserting ekyo kitegeeza otidde okudda ku front kugamba nti eri siddeyo balina emizinga ffe tetugiina balina ennyonyi tetuziina n'olwekyo owanike ofuuke ki omuddu kubanga kyekitegeeza nti oba olowooza nti munaawangula by accident or by what oteeka okulaba nti osigala ku nsonga n'ogiremerako ne bwe kuba nga kuliko ebinaabaawo byotandiyagadde yendowooza yange nina omwami bamuyita Tabaalo yes. Martin yes. Tabaalo Martin aga nti General, I'm happy to hear you on radio yes. But while you're preaching against despondency, yes. I am one of the people that believe the election will not deliver us. During the apartheid time, yes. It came to a point where fighting and engagement had to move hand in hand. Yes. General Muntu, as the sober option yes. in this, shouldn't you be actually engaging the regime and giving them opportunity of a decent exit instead of pushing them to the wall in an election? Isn't this actually Uganda's salvation other than the illusionary election? Tabaalo Martin, n'abo abaagala kuengaginga bw'engaginga toyina leverage kati omwami Tabaalo n'abalala bawanika kati ono agenda kuengaginga atya nga talina leverage be bandiwadde leverage eyo abantu 9 ku buli 10 ne bavaayo ne bakuba akalulu oli bwabba n'amanya nti abantu tebaweddemu ssuubi kati ab'engaginga ne bamanya nti balina abantu abalemedde ku nsonga naye abantu 48 buli 10 be bagwamu essuubi ne basigaraka lwaki oli agenda kuwuliza gwoengaginga agwenze kuengaginga leverage n'ogijjawa ng'abantu baweddemu essuubi. So engagement has to follow the election. It has to be backed up by will. People must show the will that you may manipulate, you may even succeed, but you've not broken us. That's what it means. Because when you give up, you're broken. Nina Clapton. You've lost hope. Nina omulala bamuyita Clapton munnamateeka ali Nairobi. Yes. Aga nti Jeno ekisooka ayagala eddoboozi ly'oku Sarah Bireete gwe baasibye leero n'abafaanana ye kubanga bwe basiba ssuubi basiga kutiisatiisa. Munno omulala Mihingo. Yes. Mihingo ye n'akugamba nti Jeno Muntu, as a my leader,
you actually denied us opportunity to, we had pushed Museveni and put him to a point of negotiation in 2016, and you people denied us that opportunity. You with Dr. Besigye denied us that opportunity. Maybe Museveni would have negotiated an exit, but now he's digging in for life. Nti twabalemesa tutya nti temwa negotiatinga mihingo bwagamba ndowooza tamanyi ebyabaawo. Jeno Museveni yali ayagala photo opportunity twagimuga. naye oli omulala ayogera ku basibe aga nti abo basibe be basiba mu kalulu nga Saara. Kino ekyasaara ekyasaara okukwata Saara n'abalala abatamanyiddwa nga Saara, engeri gye balwanyisa abo babeera ku social media ne radios nga baagala okusindika signals nti temwogera. Kati bulijjo abawangula okola ekyo ekigaano oli kyayagala nti kyekibaawo. Kati tolaba nga okukwata Saara bagala abantu basirike. Kati abantu bwe basirika aba awangudde, abantu bwe beeyongera obungi aboogera mubanga mumuwangudde. That's how warfare is, psychological warfare. Tokkirizanga omuntu, tokkirizanga okukola ekintu oli akulwanyisa kyayagala okole. Bw'aba akola ebintu ng'ayagala oveemu hope, ng'oveemu essuubi, ng'oteeka okusigaza essuubi, okole ebintu ebiraga nti no, ogezaako okunkyankalanya, osobola n'okutusiba, naye tojja kutukutula ki emitima. Tujja kusigala nga tulwanirira ekintu ekiri right yaffe. Tojja kututiisa nti tusirike. Katolaba nga Saara abantu bwe basirika nga bamanya nti awo bawangudde. Naye abantu anaasiba abantu bameka? Kati bwe kuvaayo abantu abala 50 ne batuuka 1,000 ne batuuka 1,000 ne batuuka 1,000 ne batuuka 5,000 ne batuuka 10,000, ogenda kukwata abantu 10,000? Tekisoboka. Authoritarian regimes kyebatya information. Authoritarian regimes bulijjo kyebaagala kibeewo okukutula abantu mu ndowooza ne bagamba nti wano wafiira muloge. Kikyo kyebakola bulijjo. Ampuliriza nkomawo bwe nva Mbirango. Nina ebibuuzo by'abantu abatugoberera ku X abawerako n'abali mu groups za WhatsApp zibadde zigoberera, naye ekimu ku byo ono bamuyita Eric Lubowa agamba Jeno nti Jeno ebirowoozo byo birungi, naye bw'atunulira abantu abakugoberera tebawera bungi. Lwaki temwakola oba tekyaliyo mukisa gukola na Mwami Kyagulanyi no delivering that powerful message to a large audience that will deliver us? Because I believe what you believe in is what the rest of the opposition is believing in, that numbers can overwhelm the regime. Ampuliriza nkomawo anti numbers ntera kugamba Jeno katukomewo dutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira ndine Jeno Mugisha Muntu, candidate wa Alliance for National Transformation kuba president wa Uganda. Tunyumyamu nawe ampuliriza wonna wosinzira bwoba osobola okuweereza message giweereze. Genda bugenzi ya ku Peter Kibazo @Kibazo Peter ku X ompereze message. Aina platforms endala zonna osobola otutuukako. Joseph Luchamuzi message yonjiraba eno kanjisome aganti, if I remember well, every presidential candidate upon successful nomination was given a national voters register in digital form. Could Sarah Birete have borrowed one from Jeno Muntu and team? As for Jeno Muntu, he would be interestingly acceptable to elements within the system from same geographical area and then his military background. But like Odinga said Kibaki Tosha, so should Kyagulanyi lend his crowd to Jeno Muntu or the reverse, or shouldn't they work together? Jeno Muntu, yeah, okay. I think the question is on working together to benefit from the numbers. Yeah, I think zirimu kwekyo. Yes, omanyi tumaze emyaka oba 2 n'omusobo
nga tetukirizaganya ku strategy eyokukola ki engege mu opposition gye tuvudde wona abantu balinga abalowooza nti okubeera n'omukulembeze omu akwata flag nti kyekitegeeza okukolera wamu. Nze nga ngamba abantu musobola mu bintu 5 okukirizaganya ku 4 ate ne mukolaganira wamu ku ebyo 4 ekimu ekiba nga kiri ku mukulembeze owoku ntiko ne bwe watabeera omu naye nga mukolagana kubanga ng'okukuuma akalulu kiki ekibagaana okukolagana nga mukuuma akalulu. Naye nga abantu balowooza nti kubanga tekuliko omuntu akutte fulaga waffe tekuli kyala kye tunaakola awamu. Nakiraba nga tuzimbye TDA kubanga nali mukulembeze wa FDC olwo era okubawo kwa TDA kyava muki mu effort yaffe okutuusa we yatuuka lwetwalemererwa okufuna omukulembeze omu ebintu nebikola ki nekiyiika. Ate nabagamba olunaku lwetwabula okukirizaganya nga tumaze okukuba akalulu munda nembagamba tuzze nga tulemererwa okuzimba mmotoka bwe batubba ne tutandika okunoonyagana ate okuddamu okukola ki infrastructure netutambuza awamu. Nembagamba ne bwe tuba n'abakulembeze ababiri eno structure tusigale nayo bwe tuba nga tuwangudde ne tukwata obuyinza kijja kutuyamba okukolaganira awamu. Bwe batubba mmotoka yo ebenga weeri nga tetudda okuzimba obupya tusigale nga tutambula. Nembagamba buli kutubba akalulu bwe tuba nga tulemeddwa okubeera n'omuntu omu bulijjo tukola ki twawukanira awo. Ate bwe bamala okutubba ate netutandika okunoonyagana nembabuuza tuli baana bato tuli bantu ba kikaaki ekyo nakati olaba tekinabaawo. Naye ffe mwenti kyetukola ekisooka kwe kulaba nti tetukubagana naki n'ekibiina ekirala kubanga tumanyi nti bw'okubagana n'ekibiina ekirala kiri mu opposition ojjamu abantu essuubi abantu abali mu bizibu olwedde nga bali ku bunkenke oba batuukibwako bano abali mu buyinza n'olwekyo tetwagala okubongerera ki obulumi. Ekirala tetulina mu buwandiike okukolaganira wamu. Naye wona wengenda bwe nsanga nga tetulinayo ki abakutte nanka ebbendera yaffe ya ANT bwe nsangayo abalala abali mu bibiina ebibiri abakakasa nti fena tuli wamu mu opposition bwe nsanzeyo wa PFF nga munoonyeza akalulu era tukolagana nabo mu bitundu bingi aba PFF. Bwe nsanga awatali wa ANT nga kuliko wa NUP nga munoonyeza akalulu. Ebintu ebyo byendowooza ne bwe tuba nga tetuli ki nga tetulina omuntu omu ku ntikko tusobola okubipulaninga ne tubikola nga bigenderere nga tulina tubikirizaganyizzaako. Ne bwe tuba nga tetwabikirizaganyako nkola ekintu kyemanyi nti kyekituufu kyekisaanidde okukolebwa okwongera amaanyi muki mu opposition. Ate ekirala ntera okugamba abantu okubeera n'abantu abangi n'owangula tekitegeeza mu experience ya Uganda nti oteeka okuyingira muki mu gavumenti. Ekyo kibaawo mawanga agakoze eki agalina obutebenkevu agalina akalulu nkawangudde. Tekitegeeza nti oteeka okuyingira mu buyinza. Sikyogera lwaleero. So what should I do? Because mpangudde akalulu abantu bo bazze baku deliverance and I think tubadde ne challenge awo nzijukira mu 2021 Dr. Kizza Besigye ng'agamba abantu nti mugende mulonde ebirala mubindekere and abantu musubiri abo ne baga nti twalonze and we weren't delivered to State House. Kana akawedde mwami Kyagulanyi ng'aga nti bikwase Kyagulanyi abavubuka ne baga nti twabikwasizza kati jeno tuga nti after nze maze okulonda akalulu kange bakabaze ku polling station ewange wenondere najjera baga nti gundi awangudde n'obululu bwe buti gonga nti akalulu ako tekatu delivering am State House. Why am I coming to vote? Peter, kino si kintu kyenjogera olwaleero oba mu biseera bino. Maze emyaka
ejisuka mu 15 nga nkyogera mu opposition nga kyane mu FDC ngamba okuwangula tekitegeeza nti oteeka okukwata obuyinza. Ngamba tuteekwa okuzimba strategies ebbiri. Strategy esooka yakuleetera obuwanguzi ku ballot. Eyokubiri ey'okukwata obuyinza tebakkirizaganya nange kwekyo. Ng'abangi balowooza nti bw'oba olina enamba owangula n'okwata obuyinza. Ngamba si bwe kityo bwe kiteekwa okubeera, era kati ndowooza abangi bakitegeera. Kubanga kankugambe n'enamba kati eri muki kati ng'enamba Honorable Robert Kyagulanyi gy'abeera nayo bantu bangi, naye manyi 2016 2011 Dr. Kizza Besigye yali candidate waffe yalina enamba y'abantu bangi. Buli muntu akimanyi mu Uganda muno. Enamba ekuwanguza kale mu namba y'abantu oba ogyagala. Naye oteeka okuba olina strategy ey'okubiri owangudde obuyinza obukutte, oteeka okukizimba. Ebintu ebibiri biteekwa okutambulira awamu. Ate ekyo abaana baagala nti tukakube, tukakole ki, tukalonde, tukabanje, anti bwebanga kuliko strategy eyo ey'okubiri awo oba okkirizaganya nange kitegeeza nti bweba teekateekeddwako obulungi n'ogiteeka mu nkola netuukirizibwa mu nkola, ebyo ebibiri ng'okola ki, ng'obifuna. Ontegeera? Ate ekyokubiri okawangula n'ofuna n'obuyinza. Ate ekyokubiri kyentera okugamba abantu boolaba ku lwale bw'obagatta ne General Museveni akuŋŋaanya abantu n'abawa ssente, tajja kusinkana abantu abasukka mu 3.5 million oba 4 million bw'oba ogenze waggulu. Kubanga ne bw'oteeka abantu abajja n'oba kale bala abantu nti kale batuuka 2,000 omuntu bw'aba asisinkanye physically mu lukiiko, mu nkuŋŋaana ez'ennene bazaamu nanka districts 147 olabe ne bw'ofuna abantu candidate yena n'abasinkanye abantu abasinga obungi tajja kusuka mu 4 million bwe zibeereza waggulu. Ate tulina abakubi b'akalulu 2.1 kitegeeza nti abantu 17,000,000 tekuliko gwe banaasisinkana physically. N'olwekyo tuteekwa okumanya nti abantu 17,000,000 kale abamu tebajja kukuba akalulu, at least bawulire message. Wateekwa okubaawo emikutu emirala oba naafuna ki message. N'olwekyo nze ntera okugamba abantu nze sifaayo ku namba ezijja mu lukiiko lw'embaamu. Bw'oba olina engeri gy'osobola okutuusa message ku bantu 15,000,000 mu 2.1 obeera ne impact y'amaanyi. Kunze message kintu kikulu. N'olwekyo sisobola okugamba nti enamba kubanga enamba esinga obungi tetuusisinkane nabo, tejja kujja mu lwale bw'okibalirira obulungi. N'olwekyo okugamba nti kyentera okugamba sina problem okusinkana ne bannange ffenna bwe tuba nga tukkirizaganyiza ku kintu ekyo ekigamba nti okuwangula tekitegeeza nti oteekwa okukwata obuyinza. Bwe tukkirizaganya nti ebintu ebyo ebibiri tebifaanagana, ne tukkirizaganya mu strategy ey'okuwangula, ne tukkirizaganya mu strategy ey'okukwata obuyinza, awo tuba nga tutambuddewo ate eki would have advanced. Naye tetunakituukako bulijjo, simanyi nsonga lwaki tetukituukangako. Ekyokukwata obuyinza kiina strategies zaakyo. Olaba
bintu bingi byoteekwa okukola ate tosobola kubikolera mu myezi 3 teekwa okuba ng'oze obizimba. Sheila Kakwaya agamba nti General, I will vote for you. Thank you. But my fear is I do not know whether General Museveni is willing to give up power. My feeling is the army is ready to do anything to retain power. How do we navigate that? I have also other friends, 9 of them, all girls, that are not only ready to vote for you, but also mobilize others. Please, you have really done something great. N'abo abatakuba akalulu omulundi ogwaggwa oba abantu ababadde baweddemu essuubi mugende mubasikirize bakuba akalulu. Kati enwana zibeera step by step. Tumale stage esooka. Katonda bw'aba ayagadde n'abantu ne bategeera message eno ne bavaayo abantu bangi. Abantu 85 mu buli 100 ne bavaayo ne bakuba akalulu. Kijja kubanga kituleetedde okumanya nti kati wano abantu abasinga obungi mu Uganda bawangudde era ne General Museveni ajja kukimanya. Era kinaatusobozesa ffe abaagala tukwata obuyinza kijja kubanga kituwadde amaanyi engeri gye tusobola okugenda ku step ey'okubiri. Kubanga abantu abeewaddeyo ne bagamba ne bwengenda ne mmala essaawa 3 essaawa 4 nenkuba akalulu. Oli abadde ayagala nkutule nsigale eka mbiveeko ngwemu essuubi njagala mutegeeze nti asobola okukola ekintu ekyera kyonna naye nteeka okumulaga nti tankutudde. Eyo message bannayuganda bwe bavaayo ne bamulaga ekyo bye bagamba nti asobola okugaana. Asobola okugaana naye naffe tuteeka okukola ebintu ebinaamugonza. Ampuliriza Lutindo, General, we are dealing with a dictatorship. Yes. And an ultimate bamwita nyina nchwende. Nti we are dealing with an ultimate dictatorship. You are dealing with a romance. What? Nti gwe, yes. You are dealing with a romance. Boba dealing in a dictatorship. The dictatorship is not going to budge. We have different ways of fighting. I clearly know what I do in my life. When I went the bush, I shook hands of 2 gentlemen who were in UPC. My background also was in UPC. In Makerere, I remember clearly a Livingstone Hall Quadrangle. I was not yet in the army, but I had done analysis and I knew that we would take out that regime. We shook hands. They were saying, Muntu, you are just joking. I said, you will be able to know what I'm telling you. 5 years? I actually thought it would take about 10 years. 5 years, we took power. I do deep analysis of things. There's nothing I do in my life without doing analysis. And eventually, I can tell you, the one who is saying we are dealing with romance, I can tell you down the road, you'll see what I'm telling you. Because we will overcome the challenges we are meeting. Because I don't think she's putting into, she's not factoring. Psychological warfare is a powerful tool. You can sit, or anybody who is in the army would know what it means. It's applied many times by those who are in these kinds of wars. Dictators use it all the time because they know that once you control people through fear, through intimidation, through use of money, that you don't even have to use a lot of forces. Everybody starts checking themselves. But there's also that point where there's a turning point, like you saw in Eastern Europe when Soviet Union broke down. The Soviet Union was never brought down through warfare. It was never brought down by warfare. It was brought down by the will of the people. So you have to deal with the human mind. Any war in life, whether it is in people who do business, whether it is in people who are in sports, whether it's in people who fight wars, physical wars, using weapons, the mind is where wars are won or lost, first and foremost. It's never weapons. So I know what psychological warfare means. That's why in my own way, the way I do things,
Well, some people think that I'm even operating they think I am at Mars. I can tell you I deal with reality, and I know time will prove me right. I have a number of other messages how will you deal aggregating. with a dictatorship unless you are able to embolden people? And how will you embolden people unless you deal with what is going on in their minds? Because being bold is a state of mind. It's nothing physical. Yes. General, bano abalala ngenda aggregating mu message ono bonna bagamba nti banno be mwatandika nabo this journey. Yes. A number of them have given up. A number of them have crossed. Yes. A number of them have been bought. Yes. And slowly, the younger people are saying, that generation has given up. Yes. That generation ekkiriza biganye. Yes. Why do you believe that there will be anything different? There is change, according to this one. Aganti, there is change, but the change is in terms of generational change, not change of regime per se. naye nga generation change nga kitegeeza ki kubanga awo tetukkirizaganya waliko abalowooza nti generational change mu ngeri y'emyaka osobola okuba omubbi ku myaka 18 ng'omulala bw'asobola okuba omubbi ku myaka 4 tolaba n'olwekyo nze egi si kyekisinga obukulu bwe mubeera abato naye nga muli abangi nga babbi kinaatugasa ki? Enkyukakyuka esobola okubaawo naye enkola esigale nga yeemu. Bwe wanga bagamba generational change mu ngeri y'okubeera n'abantu abasinga obungi nga baagala kukola ebintu ebisaanidde okukolebwa. Kuzimba omusingi ogunaaleetera eggwanga okubeera n'obwenkanya. Okuzimba omusingi erinaaleetera okubaawo obwerufu. Okuzimba omusingi ogunaaleetera eggwanga kutambula mu ngeri nga temuli corruption mu nkola. Awo nga nsikirizaganya naawe. Kubanga enkola eyo ebanga eri mpya mu nkola y'eggwanga. Ate enkola eyo abagikkirizaganyaamu tebabeera abamu in gender terms, tebabeera abamu in age terms, tebabeera abamu in religious terms, tebabeera abamu mu ethnic terms. No, they are the same in belief, in convictions. Kubanga kati mu government tulina abaana abali wansi w'emyaka 3 bali wansi w'emyaka 35 babbi mbalaba abali mu parliament ababbi ndaba ne ministers abali youth nga babbi. N'olwekyo bw'oŋŋamba eky'emyaka twakwata obuyeeza nga tuli mu myaka egyo gye boogera nga mulimu abeesimbu nga mulimu ababbi. Akadde katuweddeko njagala kukozesa zino eddakiika 3 ezisembayo oyogere eri bannayuganda ng'asaba akalulu. Gwe asaba akalulu package yo message eri bannayuganda. Timothy Kalyegira, Timothy ngenda kuwa Geno enamba yo ayogere naawe off air. Yes. Your message to the people listening to you. Ensi yaffe tuli ku masanganzira. Kyagala tukole ebintu bibiri. Ekisooka okulaba ntukola kyonna ekisoboka okuwumuza Gen. Museveni okuyita mu kkubo eryakalulu. Oba kisobose oba nga tekisobose nga tukola kyonna ekisoboka okukituukiriza. Awo nga tuba nga tukoze kye tusaanidde okukola. Ate nga tetugwamu maanyi. Katonda bw'aba yagadde nga tuwangula. Ne bwe kubaamu ebintu ebitazze nga bwe twandibyagadde obutagwamu ssuubi okusigala nga tulwana okutuusa lwe tutuukawa ku biruubirwa bye tulina okuba n'eggwanga eririmu obwenkanya, okubaamu n'eggwanga eririmu eddembe, okubaamu n'eggwanga erikola ebintu mu ngeri y'obwerufu, okubeera n'eggwanga we twenkana mu maaso g'amateeka, okuba n'eggwanga unaakozesa ssente z'omuwi w'omusolo n'obugagga bw'eggwanga okuyimisa buli muntu yenna gy'ali. Omulimi n'ayimuka, omuvubi n'ayimuka, omulunzi n'ayimuka, ow'obukolero n'ayimuka, omukuntu akola mu katale n'ayimuka, owa bodaboda, owa taxi, owa baasi, owa loore. Buli muntu yenna gy'ali okulaba nti ayimuka kubanga eggwanga ebugagga bwe tulina busobozesa okukola buli kintu kyonna okuyimusa abantu.
enkulaakulana y'eggwanga tebeera mu infrastructure gye tulaba n'amaaso. Enkulaakulana y'eggwanga yeesigama ku nkulaakulana y'abantu n'embeera, buli muntu okwetuusaako ebintu ebimunaamusobozesa okwetuusaako ebintu by'aba ayagala ye n'efamire ye. N'olwekyo mbasaba Bannayuganda obutagwamu ssuubi, era ffenna tukolaganira wamu tuwumuze General Museveni ennaku z'omwezi 15 January, kubanga we tuli ng'eggwanga tutudde ku time bomb. Engeri gye tunaagidiffusinga kwe kujjako General Museveni mu kalulu kano. Asigala mu maaso gye tulaga engeri gye ndabamu ebintu, ndowooza wasobola okubaawo obuseerezi gye tulaga. Tukole kyonna ekisoboka okulaba nti ensonga eno gye tuliko kati tugimalize ennaku z'omwezi 15. Mbasaba mumpe akalulu. Ndi muntu wa buvunaanyizibwa, ndi muntu omwesimbu, ndi muntu mukkakkamu, ndi muntu atasobola okugulibwa na ssente oba okubulaabuzibwa mu ndowooza yange okuva bwe nkyali mwana omuto. Ebitiibwa tebikola ki, tebinkyankalanya mu ndowooza gye ndowoozaamu. Emmundu eziri wansi w'amagye, police ne intelligence services nabikulemberako, tebyanzija mu mbeera. Nina obusobozi obusobola okutambuza ensonga 3 mu ggwanga lyaffe, ebya politics, ebya economy n'ebya security. Byonna nga mbigatta wamu nga nina obusobozi obutambuza eggwanga mu bintu ebyo ebisatu. N'olwekyo nsaba Bannayuganda munneesige n'akalulu kammwe. Eriyo Jim Yiga Kibalama avuga nti Geno, kindly tell Geno that he has won my vote. I will now go and vote for him. Bamuyita Jim Yiga Kibalama. Oyo agase ku mukyalo oli naye eyagala nti ayina banne mwenda. Eriyo n'omulala abadde ansaba contact yo, ye yeewaddeyo okunoonyeza akalulu. Kandaba erinnya lye, bamuyita Sebulime Brian Enyenga. Agamba nti ye Sebulime Brian Enyenga ali convinced era agenda kunoonyeza akalulu. Abadde ansaba contact yo, muwadde ya ambassador Edith Sempala ajja kusobola okumusinkana. Ampuliriza abadde General Gregory Mugisha Muntu. Nagamba luli nti ye manifesto gye nasooka okusoma naliwo nga alaunchinga manifesto emakindye omulundi guli, and I think it's a very well packaged one. Katulabe bwe binagwera. General, tweyanziza nnyo okujja ku Radio Simba. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutukyaza. Mwebale nnyo Peter Kibazo, mwebale nnyo. Mbagaliza omwaka omulungi 2026, tusabe Katonda gutubeere omwaka ogw'obuwanguzi. Ampuliriza nate program routine.